it's Taiba who guided Echedu. Ekyo sikimanyiko. Nze nkimanyiko. Taiba atwala mu kooti. Ekyo sikimanyiko. Ntwala mu kooti. Ekyo sikimanyiko. N'ekintu tumye ekinkuteko ennyo ekibadde ennyo mawulire ensonga za Dr. Lawrence Muganga, President Saabalwanyi, the visionary leader, kwe yalonda ku bwa Minister of Internal Affairs. Yes. Nava wano ku Monday wedde nga tu expectinga Muganga bagenda mu vettinga ku Tuesday. Ngaba minister abala balondebwa. Naye okuva ku Tuesday everything changed. What changed? Kansoka enkize mabega mwe n'abampuliriza ku TikTok nsaba nnyo mumpulirize mu sharing ne video eno. President Museveni Constitution ya Uganda emuwa obuyinza okulonda cabinet wajagalidde. Eno giraba yonna so no giyiwa enkya n'aleeta endala. Yalonda ba minisita abawere 8 n'alonda muno waffe omuvandimwe original Dr. Lawrence Muganga. Netusanyuka eggwanga lyonna mwenna abasinga bati mukimanyi know it from today. President Museveni alonda cabinet nga balancing the entire region. Ayinza okugamba let's say northern region, the entire country. Yes, natandika let's say for northern region agamba nti kanjiweyo Nobert Mao ne baminisita bala basatu. N'agamba Bunyoro region kanjiwe prime minister, njiwe minister wa works no wa let's say no wa local government baram. N'agenda mu east n'agamba kamba we vice president mbawe ne baminisita bwe bati. Bwatyo bwakola throughout. Olumwa waliwo special cases n'agamba Catholic Church nayo njiwaddeyo ono. N'agamba ab'ekibuli namwe mbawaddeyo ono. Kati gwa Northern Uganda ntonza kimanya. Ne buli muntu ali mu cabinet eyo ayina interest group gy'abeera representing. Abamu mulimu bateekamu nga purely bali technical nga mulonzi olwa technical competence. Mu history ya Uganda gwe mulundi ogwasoose okulonda minister nga munyarwanda nga amanyiddwa bulijjo tekibangawo. Yes babaddemu mu cabinet naye nga beekweka nga tebavangayo. Era nzijukira olumu twali mu State House eyo nga twogera ku nsonga z'okusosolebwa. President n'agamba naye nga nnyina bannammwe wano naye ensonga eno ngambadde sigimanyi nga bwe muginnyonnyodde kaakati okitegeera. Kati president bwe yalonda Dr. Lawrence Muganga, it was by the way mawulire ago gansanga kufaamu malayika yankubira simu nti owaayi cabinet history ogirabye sinabagiraba nti Muganga bamulonze kuba minister wa internal affairs. Nengamba it was a surprise and a shock. Nali manyi muzeebo ababo basazeewo okulonda Muganga ayinza omuteeka oba mu ICT oba mu youth oba mu education. Kati ekyali so strange Muganga bwe yamala okulondebwa nga leero ebiwandiiko bwe biri highly classified ng'abantu bokka basobola okubyaccessinga be banene ba Ministry of Internal Affairs ne bijjula social media. Ensonga yali nkulu nnyo nga bagamba nti he's a dual citizen. Ne banna abalala abasatu Shatsi Kuteesa Adoni Yebare n'Echedu up to today tewali kiwandiiko kyabwe kyali kirabikiddwako ku social media ngabo kiri ku Muganga. Kati nganze sekanyolya unoteekawo ekibuuzo ne ngamba kiki kati propaganda najja ku social media nga Muganga bwali munansi wa Rwanda owulira ate nenzijukira waliwo ze online ze tumanyi nga Rwanda ne weyabeera n'obuzibu ne Uganda ze zaakolanga propaganda. Lwaki embuzi yange lwebuze emisegero gifulumanya obubi obuli muki bwe nagambya ku recordingira wano manyi bano tibawulira mwana manyi bano baana batono mu bateekamu 4 wheel. Okay. Ngenda maaso okitegeera lowooza bawulidde ne manyi banuupu bazibu bala sebo bakwata mugongo owulira abantu bandabira janga ndi musajja very handsome man you know kundaga oli omuvandimwe original. Okay. Tukomye kuki obadde onnyonnyola ku online n'embuzi bwoya na buki embuzi yange lwebula engo lwefulumya obwoya obubi obulimu obwoya bw'embuzi yo question mark nejja kakati Muganga n'agamba omanyi
mbadde mutuuze wa Canada ne Uganda nyina okulina musinga obutuuze obumu kubanga machazi nagende Canada nagenda kuyiya ensi yange gye bayita ki Uganda baganda bange bonna bajja kuziikibwa Uganda ne bazadde bange bajja kuziikibwa ki Uganda ku Tuesday ku macha no ekiro ku Saturday tufuna highly classified information ti abantu abaliikinga ebiwandiko bya Muganga bakolagana n'abanene mu parliament bafeiringe Muganga owulira you got that yes days before no ekiro nga agenda kwa appearing the following morning actually ekiro ku Monday actually we even intercepted phone calls. You even intercepted phone calls? Yes. Wakati wabanene mu internal affairs. Twina capacity yo. Don't underestimate us. Ne parliament. That was Monday evening. Yes. Ngenja ku Lwokubiri omukulu agenda mu kakiiko. Era ne tufuna information. Nga abanene mu parliament bagayidinga ne kubamu abalina dual citizenship kye balina okukola. Omanyi babulira obwobwe bagamba ati abaganda bwe baba babuulira owaabobwe ano omunaku okutuokola ki okunkumula ng'omunene omu mu parliament ali second in command agayidinga omu alina dual citizenship nti jangu ku ssaawa 8:30 ng'ababaka bakooye tebajja kwetegereza nnyo neŋŋamba thank you very much naffe ne tugamba nti Muganga talina ku appearinga mu parliament nga zina bakwera ngono gwe bagayidiza tana kuvaayo era ne tugamba nti Muganga ajja kubeera wa kusatu oba wa kuna twapia nga president yamaze okusetingibwa mukama atatuvanga mu kumacha mwanyina ze shati sikutesa yasookayo nga alina obutuuze bwa America n'obwa Uganda nena alaga parliament nti nasazeewo rina musinge nsazeemu obutuuze bwange mu kimu America nabawa n'empapula ezikakasa nti process ekoze eki etandise okay ne bamukiriyalinga ti apasinze Muganda wange Adonia Yebale a good man extremely good he's a pure guy n'atuuka 8:00 naye najja n'empapula eziraga nti obutuuze bwe ne America naye abukoze eki abusazizaamu tayebwa natuka n'okwegayirira committee nti bannange omuntu kasitaasalawo it's a painful decision okulina musinga obutuuze bw'ensi endala. This is the deputy speaker ali mu kubegingira on behalf of the candidate called Adonia Yebale ebyo nabikola na wa favor amanyi tunoonya president nga kyetufa eyasoose bamukiryalinze n'owokubiri kati chief signal waffe yali mu parliament natuwa clearance proceed tactical base yaffe yali ku IPS building bebamala clearinga ani Adonia Yebale Muganga engalabye n'ajingiza ki parliament. These are facts. Tuludde mu kibuga muno we don't have godfathers fe godfather waffe Katonda we don't have godfathers. Muganga ayingira otyo bino byekugamba mazima nga twina live feed bamufuna ekiva munda live feed mwayinayo ani ebyo byaffe yababuuliranga nti katinyo kyekiriwo si kutubuulira live feed ng'abantu bampuliza ku radio wano kubanga ajjukira abaaliikinga empampula za Muganga abaategeka bano abalala kiki mulina okukola mu kakiiko ffe nga tulina atukola ki atutegeka nga tulina live feed bababbirako buli kibuuzo nzija kuwa okusatu Muganga ayingira yennyonnyolako Muganga yaani abaka batandise okuba ku meeza bwe bati mukita muti ekyo mu luzungu lwamu sebo luzungu ngamba olumanyi nnyo kitegeeza ki okuba ku meeza kiringa ng'okuba mu ngalo nga wa submission nungi nnyo abagamba nti byonna buli kabokisi akatiikirize. Yes, ababulidde mu academy ya Charlie Canada gye yaliko ne mu law enforcement yenga abuuza omuntu police yali badde ina capacity singa omuntu azizza omusango e Masaka ne bamukwata nga ali wanted the same person oyinza omusango omunoonye Masaka nga
alijinja mukwate nenga temusobola kikola kitegeera. Ababaka bali impressed. Joel Osennyonyi ali ku recording agamba nti tannaba kulaba muba presidential appointees president beyalonze tannaba kulaba mubaka minister mulonde ayawereza papula in advance ezili organized nga muganga. Joel Osennyonyi leader opposition. He said that? Yes. Binambi ina wano. I have them. Ngabali mukachiko. Yatunulira mu mpapula. Empapula ziyasooka okuweerezaayo kubanga bakugamba ino sooka okuweerezaayo CV yo. Prior. CV nga nnungi nnyo okubanga CV nnungi kirala n'okubeera organized empapula nga ziri yazitegese bulungi. Ndi ku live feed. Ndayira nga ntya Mungu. Waliwo omubaka w'Entebbe bamuyita Shaka namutegedde ku luno. Mbaka mupya oyo. Moving a motion. Shaka baga Shaka bwe bityo. Mbaka mupya. Moving a motion nti balonde abaka mukaaga bagisekendinga. Abaka nga muganga amaliza. Amazirizo okwogera. So batuuka mu kulonda. Kungunzija agenda mpola. Abaka natuusa awaka ekiro saa 9 gwa kiro. Jo. Kiro. Sawa 11:30 mbadde ntunula. Ngenda ku X handle yange ntandika no congratulatinga nga nebaza President Museveni, nebaza Speaker, Deputy Speaker n'akakiiko okuvetingani muganga. Gundi bwagamba nti batandika okulonda Shaka okumoving a motion. Mr. Taibwa Thomas asikayo ka file agamba nyina report okuva Minister of Internal Affairs. Oli munansi wa Rwanda, say yes or no. Oyina diplomatic passport, say yes or no. Tebyalimu nga mugamba you are going to be given an opportunity to respond. Tiyajimuwa. Really? Ndayira nga ntya Mungu. Bino binako information. Ampakanya ntwale muko. Byonna mbina. Obinako evidence. Evidence yo nanjina. Yes or no? Yes or no. That was Taibwa. Omukubiriza. Era namujjeko ekitiibwa right honorable muyita Mr. Thomas Taibwa. Kandowooza bino biriko bwino mwami gato. Birinako bwino nzo mmanyi. Ate ebimu bwe mbita mujja kutya ensi eno. Olira. Oli munansi wa Rwanda. Say yes or no. Or no. Tompadde n'opportunity kumanya nagenda dye Rwanda okupakasa nafuna ntya passport yawa. Era je nali na unsingedda je nakoma kosa 2014. Olide muganga bamugamba asooka aveemu adde mu room eddako. Jukira yamugambye nti ojja kuweebwa omukisa onyole tigwamuweebwa ngadda mu room eddako. Taibwa nga akonda kitingo okulonda. Awo muganga bamusalirako obulago. Omukyala gwe mmanyi mu bujulize yamulonda Madina Mupyono weka wempe. Madina Nsereko. Yomu kwabo abatona bamulonda. Awulira. Kakati amateeka gagamba mbu akakiiko ako kali mukakyama. Okulonda kuba kwakyama. Era ekintu ekyo njala bakikyuse. Kaberenga ake Kenya nga minister bamuvetinga nga fenense ekola ki? Eraba. Ebigenda maaso mu. Yes. Ebigenda maaso mu ki? Because wachi wali badde okukusa. Why? Lwaki ogamba yes or no? Muganga yagenda okufuluma nga nze feti yenjiina kuba twali ku live feed. Atuuka ku madaala bamubuuza ebibuuzo ebyo byonna mubimanyi. Yayogera Mr. Thomas Taibwa bwe yavaayo ekimenya amateeka nti ebitranspirinze mu kakiiko kali bikoma muli ku bosi kunze ng'annyonnyola bannamawulire ebibaddeyo be bayisizza Shatsi Kuteesa Adoni eyebale n'ekyedu tebasudde muganga olw'okuba munansi wa Rwanda. Yayogera amanya nga nzijukira nga ataagogera kwolwo nzijukira nga yawa numbers yakola exclusive ate nazza ne bannamawulire ebbali. Awulira muganga n'afuluma ne tumupiikinga awo ne to having a crisis meeting ekiro. How do we respond? Era byenkugambye mirundi yazitanga kya Giso miso nze yange wagita Giso Gashumba
Gasumba ki? Internal Security Organization. Yange eri global tulino kikiwesa. Thomas Tayebwa akubira Mugange simu amugamba nti muzeyi buli lwalonda ba minister tusuulayo omukuluno yabadde gwe. Kwolwo ekiro bwe mba nimba Katonda nzijako buli kyennyina ompe ekiboneze kyasinze. Mwami Gashumba. Sebo nze kasitowuliyanga ntadde Katonda bwe mba nimba Katonda mpe ekiboneze ekyasinze anzijeko buli kyange. After the vetting. Ekiro. Owulira? Really? Abasira mugamu tya mulayira. Walai mugamu tya? Ekiro. Kulwokubiri. Ekiro. Muganga afune simu. Okuviwa Deputy Speaker? Yes. Ke katambi ako kempulira kasasa. Ako kali authentic atako katono. I thought the AI. That's what I was thinking. It's AI yawe yogero nyanko lyo limu nebisoko. AI is 100% authentic. Ngamugamba ki? Nti muzeyi lwalonda cabinet basula yomu nti kuluno yabadde mbu kuliri basula Alice Kaboyo. Atali sitasulibwangako. Ate ne kyenjala mwe namujjukire nti Tayebwa taberanga ko ku appointments committee ku cabinet ewedde. Jukira cabinet ewedde Tayebwa yali chief whip, yalondebwanga chief whip. Yeah. Cabinet ewedde twaza Jacob Olanya nani Tamonga. Muganga natafuna justice. Kati nakano kakulu nyonya nyo banayugana mulirize. Muganga ba graduating e Makerere. Emirimu gibula. Bwejibula agende Rwanda kuba ekyeyo. Actually walo jeno yamuyise Sekadama we Rwanda. Ngabe muri abanakadama bicha bali Dubai. Muganga yamuyise Saba Pakasi era Sekadama we Rwanda. Agende Rwanda okupakasa. Ale ya 2000 Rwanda buli muntu eyagenda nga ayagala obutuuze baba gendo ku omulimo ogw'amaanyi terms and conditions. Muganga akkiriza obutuuze bwe Rwanda. Apakasayo yali mu Uganda, yali mu Rwanda Revenue Authority. Olwavayo n'agenda Canada. Bwe yagenda Canada naga na denouncing obutuuze bwe Rwanda mu 2012. He denounced. Yes. Nafuna obutuuze bwa Canada. Already renounced. Yes. Yabiri renouncing byonna mu 2012 nafuna obutuuze bwe Canada. Era kuva 2014 Muganga taina passport yabadde atambulyako yonna okujjako eye Canada. So butuze bwe Rwanda yabulinako na bulinawo. Yes. Way back. Kati nkusesaki. Wow. Okujjako nze Franka Gashumba malingumu asibuke Villa Maria. Banyarwanda banji wano abali babaddeko n'obutuuze bwawo. Owulira? Era kyovola ekibira kyaffe Council for Abavandimwe nja kubulya lwaki kirwanyisibwa. So now ekyo kituyambye okukiryalinga era. Yes. Ababadde bagamba nti passport esatu ezibadde zitambula teziriyo eye Rwanda, eye Canada ne ya Uganda. Eye Rwanda obutuuze yaburenouncing so many years back. Mbetinze 50 million. Ntaddewo million 5. Mumbulire lo faamu yonna. Mwenteka sente ezo. Ojje n'obujulizi nti Muganga alina passport ye Rwanda okuva 2014. Ontegedde? So mu committee basikayo information eraga nti ate ebyo ebiwandiiko bye basiseeyo Muganga bw'akoma wano ng'asaba dual citizenship ya wano yabibawa. Abantu abayina access ku biwandiiko ebyo abakozi ba Ministry of Internal Affairs. Abalwanyisa Abanyarwanda abayina akakanja ku ki ku Banyarwanda. So ayingira committee eno ng'ayina obutuuze bwa mirundi ebiri. Nga ayina bumu kubanga Canada dal bulina unsinze. Ng'atandise ne ku process yes, ne government ya Canada ne muddamu. Ti application yo tujifunye process etandise but eri reversible. Owulidde? Kati I know it from a fact. Tewali minister abadde ayinako query ya dual citizenship agenda kulayira leero. Yoweri Museveni agamba Are you sure, Mami Gashumba? I bet my hand. Teri minister Shatsi Kutesa tagenda kulayira, Echedu tagenda kulayira, Muganga tagenda kulayira today. Nani omulala? Ne Adonia Yebali. Tebagenda kulayira. Yoweri ayagala kumanya dual citizenship zino mwazifuna mutya. Loyalty ya mweriwa. Really? Kubanga amateeka gagamba
gamazima gali nti kubonna abana tewali alina proof nti yalina unsinze process yakakola ki tandika butandisi bonna abaki it's a process ekigwa bugwi mulundi kiringa bono ogenda mu ssomero nojja admission form nodda ku kyalo n'ogamba omwana nga basomera King's College Buddo no way you picked an admission form tonaba na kusasula school fees mu ssomero nabadde ne mukasambidde munamateeka nga ampa interpretation naye awadde ekyokulabeka ekifaanagana n'ekyo nti omulimu guba gwetaaga A-level nti twagala certificate ya A-level ate gwe tutwala admission form nti nze banzikiriza okwewandiisa mu ssomero nti admission form yino therefore buyigiriza embulina kakati ulira olw'ekibadde ku social media nalova. Now you've given us news. Yes. President w'eggwanga tagenda kukkiriza bana abana mwenna abana abalina dual citizenship okulayira kubanga gamazima etteeka bwe ligamba teri muntu alibeera president teri muntu alibeera vice president or minister ng'olina dual citizenship bonna abana Muganga Shatsi Edonia Echedu bonna balaze parliament nti process ekoze eki etandise ate Echedu ye tayebwa yamugaidingidde na wali nti wereza email. So meaning the committee yakoze committee ya parliament yakoze kikyama okuyisa ba minister oba balondeddwa abalina dual citizenship. No committee ba proving and process ekoze eki etandise none of them are in a certificate ya America oba ya Canada kakasa nti obutuuze bo na America tubusazizaamu. Kati the visionary Yoweri Museveni who is always ahead of everyone ayagala okumanya circumstances. Ontegede kuba bonna yabakola ki yabalonda kayusese singa tayebwa yayisa Muganga bino tibyali baddewo Shatsi tikyali mulidde Adonia tikyali mulidde n'Echedu kati ekyobutayisono kye kyaleso yes kyolaba kiri olova Muganga yatuuse n'okutwala abannamawulire tujja kujjawo leta nenalabye abamu ku bano nga bafunye invitation tibagenda kulayira leero ngani bwe balayira sidda ku show one. Really? Bwe balayira sidda one aba bana mu break nja Muganga bwalayira leero Shatsi n'alayira Adonia n'alayira ani onani Ochedu sidda one ku sheno today. That's the listening Museveni. So abamu tumwegomba tumwadima yalinga kubanga he's a very very listening man ayala nnyo okumanya bino bye boogera ku kkungu bituufu tachamuka ffe tuchamuka bagashumba Museveni tachamuka gwe ne boogenda ng'oyakabooti tachamuka ayagala kumanya kiki ekituufu mwadi nawusinze kati no eya America etwala omwaka gumu n'emyezi 7 okukakasa ekyokubiri olina okuprovinga nti toziza musango gwonna ng'okyalina gundi ya America ekyokusatu olina okuba tobanjibwa sente zonna then nosasula $225. So balina okwetegereza bino byonna mpaka ku its logical conclusion. Department zino eza foreign affairs ezezensi bafuna emails nga mutwalo mulambo lunaku ne Muganga yafunye omukisa ye bamuzeemu we Canada bamuzeemu nti bamuzeemu nti process ekoze eki etandise. You get it? So now this is becoming interesting. Very. Does it work for you? For me? Njala nnyo fairness. Njala nnyo fairness. Wenkanya. Bobo passinze Shatsi kuteesa Adonia n'Echedu ku mpapula ze zimu nga Muganga zaleese lwaki yo musigaza? Lwaki ye tomuyisa? Ontegede? Kungumba buulire ffe tubyogera wano kubanga tufuna omukisa n'osinkana President Museveni. Tachamuka. Tagenda na kireri ya social media. Kati tolaba nti akalu kawedde ali ku 36 aka 31 kawedde ali ku 36 yowe aka 2031 yakamazi kawedde already kana ali ku 36 yaka 10 ahead. Njalo zanye Dr. Dr. Besigye nti he's always ahead. Kati chemanyi Yoweri kyalina okupiga mu interest bino bukyayi oba mazima. Bano bali mu mbeera yeemu n'oyisono n'omuleke bali. Why? Waliwo akayambi katayibwa badde nsaba mwami Gashumba waliwo akayambi sebo kakubye essimu
tusobola okuteeka awalala muba n'ofuuka ambassador stupid muganga yakomawo wano vice chancellor of Victoria University you want tell me President Yoweri Museveni commander and chief fountain of honor yewe yamulondera kuba state minister for internal affairs yali tamanyi kyakola tobola okulaba ne tukufuula oba ambassador mu ggwanga erimu ku radio 4 radio 7 ne radio 8 katujja tweyogere program ene very interesting mwami Gashumba namulabye gwafu eseta mukono ayo weze bajja mu Ministry of Internal Affairs akakiiko kaali kawandiikidde Internal Affairs okubawa alipoota ku bantu bano tekiriyo byonna Taibwa yakola nga bibye byali personal Taibwa tulinako obukyayi. Why would you conclude like that? Nizo kubanga siri minister nenga siri general nenga ndi highly informed. Mwamukola ki bwe uganti alina ku bukyayi. Ate no naye munyarwanda. Nkusesaki. Oli bwagamba nti mukiga mubuuze waraye. Yavaka bali nasenga bushenyi. Because walaga nti muvuga tribal card as opposed to create tribal card. Oba siteeka lwaki abasatu yabakiriyalinga. Bw'ogamba nti teeka lwaki abasatu yabakiriyalinga n'alaalira omu. Kyolina okwebuuza. Ekyokubiri report gy'agamba okuva Ministry of Internal Affairs ye yagiinako yokka that purported report. Abala tebagirina bamemba bakakiiko. Ne speaker tiyagiina. Kafairo ke yakayinawo nti. Ekira who complained. Na kino kanchiba bulimu bannayuganda. General Yoweri Museveni Saabalwanyi bw'aba ina information gye yeetaaga ku kungu takozesa Uganda Police. Really? Akosa CMI, akosa SFC ne ISO. Gino emisango okunoonyereza byonna ebyo oyo magambo. Kungu wazizo omusango. Oba wa suspecting anti kungu wazizo omuki? Omusango. That's magambo. Ayingirawo. Damulira ate yo mulimo gwe ku detecting a crime. Damulira bamala ku detecting a crime ategeeza magambo. Ne Saabalwanyi Tata Muhoozi bw'aba ayagala okumanya who is Gashumba, it's SFC, internal security oba CMI. Kati sebo Taibwa tubuulire eyo report gye wayina ani eyagamba. Ani emulugunya ekyokubiri. I know it from a reliable source. Okuva Ministry of Internal Affairs tobangayo report eyo. Lwaki report eri ku omu? Nakino kankibabuulire. Nankubira Taibwa ekiro simu. You called him? Yes. You even went as far as calling him. Taibwa abadde mukwano gwange nga newe ngendayo. So you called him in the night? Yes. Ku lwokubiri? Yes. Omugamba ki? Ne mugrilinga. Kubanga nze siri mubaka. You grilled him? Yes, ababaka amba respecting but I don't fear them. Ng'omugamba lwaki mwakoze kino? N'akuddamu ki? Ulira. Nangamba bayina report. Ne mugamba, can I have a look at that report? Ulira. N'ateeka clerk of parliament ku simu. Yani ono Twesigye Adolf Mwesige namuteeka ku kiro ne banga ngende enkeera ne mbagamba okujjanzija ne neetaaga copy ne banga no read only ne mugamba ze siri voter ate siri ndiga nga bakugamba somako busomi kola ki lekao. If it's a highly it's a public document, why do you hide it on your chest? Lwaki ogikweka public? And then tell your report. You even took an initiative okumanya. Yes. Deputy Speaker kino kyabadde okitya. N'ateekako Adolf Mwesige clerk wa parliament ku simu. Era yaggwa bubi. Eyo abantu ne mumanya conversation eyo enzigwa gye yaggwa bubi nnyo. How did it end wakati yaggwa bubi. Namugamba nze ffe tuli badongo, tuli baana bato be mulimba. Kungu have appeared before court. Nga mpaabo banga bampaabira. Dr. Kiza Besigye omusango gwa muvunano ogulaba. Omanyi lwaki bakomawo ku bino nga bawe bagamba mbu balina abajuzi bataagala ku disclose nga byakomawa. Ati finally bakkiriza nti bajja kulabika. Yes. Tosobola gamba nti olina report ku kungu nga togiraga. Where is the report? Ne bangamba jangu ku parliament olabeko ne ngamba no neetaagako ki? Lwaki bagikukusa? Teriyo, everything was doctored. Kubanga bino ebintu babiruddemu balowooza everyone is an idiot, buli muntu musiru
batuyita balonzi batuyita ndiga. Wow. Yes, nze bonna mba respecting ne sibatya. Tosobola kubanga oweze emyaka 5 nga totegeera. Nze mpaabye emisango gye simanyi nenjiwangula. Okimanyi omusango gwa mada. Oba n'okero yawulizibwa. Ono n'ogamba muganga nti we are going to give you an opportunity to respond. Tibabumuwa. Say yes or no, yes or no. Yes or no. Genda mukasenge. Ne omusalako obulago. Actually, nembuuza ye yabuuza ababaka. Tiyababuuza nga bwe yabuuziza ababaka abali abawanga answer. Muganga munansi wa Rwanda. Yeah. And I know it from a fact. Omu kuba presidential appointees ku Serena ekiro yaweera ababaka sente. Okumuyamba omukiriyalinga. Era bwe yajja mu kakiiko yamalamu eddakiika 2. These are serious allegations. I'm challenging atwale mu kooti. Nti waliwo these are very serious. Oyo yamalamu eddakiika 2 mu kakiiko. 2 minutes. Omanyi bana onasobola okudefendinga bino singa banakuwaabira mwamiga Shumba. Kati nabi backings up. Nabitadde ne ku server ne bonsikako gana amasimu. Omanyi kungwe abantu bajoza abantu mu ggwanga muno. Abantu bakoze ebintu bino with impunity. Where is the report? Mudimandinga report. Yes. Okugirabako. Yes. Eruma muganga bala nebekuzondera. Yes. Bonna abana. Process yatandika butandisi. Njagala kubana omwanda agenti ensi gye yadinawunsinze yakkiriza ajja ntemeko guno omukono. Bonna tewali nsi yakkiriza. Teri bonna process. Ate ye muganga Canada ya acknowledge nze okusaba kwe to acknowledge. Ngabo n'osaba banka loan n'ogiwa ne gamba tufunye okusaba kwo. Meaning process ye tambuddeko n'okusinga abalala. Kati bo bamanyiira buli muntu omutwala nti tategeera. Kati bazyeyo video yange nga bagamba Mugashumba agenda kuleta mu 23. Nalabye by the way wemba njagala okujja. Nalabye akatambi wali oyogera noga nti ensonga zo bazanyira mwezi abanyarwanda. Uganda yandira ba M20. Nebyo nga wabyogera ebimu wabyogera ku program eno. Kebajjayo oinaje walingo oyogera. Nali twali badde ku shene yange n'entugga. Ekintu ekyo wakyogera. Yali I think 2023. Yeah. Saabalwanyi nasolving ensonga y'okusosolebwa olw'eggwanga lyo n'endabikayo. Era kati tewali mu Nyarwanda mibwa passport Rwanda bikayo beri nyaliyo. President Museveni in his wisdom, the visionary leader, yagamba nti obuyinza okusalawo ani mu Uganda si bw'abanene bannira oba immigration bw'abataka. Ne tu meetinga mukyala Kisembo wanira ne ba coming up with a template ya form. Bw'oba osaba passport oye national ID genda ku kyalo gye bakuzaala genda ne form eno eriko space ya chairman LC1 LC3 giso na RDC kasabo naba kubako stamp nti kungu azalibwa kyabazaala ngoba passport. Kati abaleta video eyo balinganga bagamba nti wabyogedde kati mu mbere do die kamba sese muganga ne bwaba ali abadde rejected nga tafuse minister. He's still a vice chancellor. Tebamugobanga ku mulimu gwe. Yes. Teyegobanga. Jali akyakula emirimu. Obuyinza bwonna okusalawo oba alayira oba talayira buli omuntu ali ogu. President Museveni. Muganga si jobless. Ayina emirimu gye. Naye katono nnyo. Kansonga eddoboozi mwami muganga. Madala ga parliament nga afulumaawo avudde mu kakiiko ayina byayogera byenjagala abantu basooke bawulire tutandikirawo. Ndi musajja Munyarwanda ng'Omuganda bwali Omuganda Munyankole bwali Munyankole. Banyarwanda is one of the tribes in Uganda, so nange ndi one of those tribes. Just simple. So you're not a national? I'm not a Rwandese. Now waliwo enjawulo yawula a Rwandese and a Munyarwanda. Munyarwanda, yes. They ask as many questions as possible, and every topic is open to be discussed. Yes. So, are you sure that this question of your citizenship might not affect your appointment? I don't know. I leave that to the members to decide because they have to choose what they think is right. They have to do their job. For me, I've made my case.
I think it has been sufficient. Can we make this more simpler? Do you have 2 passports of different countries? I mean, before I came in here, I definitely had 2 citizenships. That's the Ugandan citizenship and the Canadian citizenship. Like every young person who really aspires to do better. Yes. Kakati kakubulire. Rwandese, what? Rwandan, Munyarwanda. China, waliwo some sections of Banyarwanda tebagala kiwulira. Era nze Katonda bwali nzija ku nsi eno n'antwala mu nsi ensuubize. Nja mugamba ogwange nagukola. Ng'ofudde. Kungu. Twakola research. I think it was 2022. Kungu tosho munansi wa Rwanda ze Uganda ku basi wano. Trinity bus. Oba Jagwa. Natuke Uganda si Munyarwanda. Munyarwanda. Ambassador we Rwanda Uganda wano si Munyarwanda. Musajja Munyarwanda wedde emirimu. Gashumba muki. Munyarwanda. Olaba how confusing it is. Munansi wa Rwanda ayitibwa Munyarwanda. No Munyarwanda azaliddwe Uganda. Ayitibwa Munyarwanda. Atayina kakwate ku nsi gye bayita Rwanda. Ne Munyarwanda. Wala tubayita. Ze kintu kyo kache nyina mu bulamu bwange. Eche Rwanda ye passport yange erimu stamp ya immigration ya Kanombe teri kirala. Ng'oyingira. Yes. Kubanga tabulirwe ngende Rwanda. Kukisabe bambuza nsonga kye kulese sebo. Muganda gwe. Eroze kumala banga ki wano. Tero bawuli yakita mugande. No bagamba nze ku mbaga obanze ku meetinga muntu bwati ne bwati ne bagamba welcome to Rwanda. No sula ku Serena. Bakwaniriza nga foreign omulala. No sula ku Serena ngaawo. Bwobera ku street ze Rwanda bakuyita umugande. Tero biwulira nga ndyeyo. Ulira. Mu Abanyarwanda mwe n'abampuliriza ne bwe ndi banava ku nsi kuno muli ngamba. As long as there is a country called Rwanda, nga bannansi bayo bayitibwa Banyarwanda, nga naffe mu Uganda tuyitibwa Banyarwanda, it's very, very, very confusing. We hired a research firm. Professor muna atugamba nti waliwo kye bayita nomenclature. Ekirowoozo kirungi ne mwakozesa ekigambo kiki kikyamu. Ekyabavandimwe. No. Fesha kyetuva twajja n'ekigambo kye bayita abavandimwe. Ti Omunyarwanda yenna azaliddwe Uganda atalina kakwate ku nsi gye bayita Rwanda ayitibwa omuki omuvandimwe. Ekikwatayo natandika ekikuba ng'abafumbira Banyarwanda 100 ku 100. Bokola DNA ku mufumbira ne Gashumba ebera 99%. Bo baakiraba mangu. Abafumbira be Bannayuganda abasibuka Kisolo eyo ne baliraanani Mufumbira Mountains. Era bo balwana nnyo ne beteeka mu constitution ya Uganda. Ng'abafumbira. Era singa ogenze ku street yawo n'obuuza nti n'olaga omuntu ng'alina national identity Mufumbira n'Omunyarwanda Bannayuganda bagamba nti Omufumbira Munnayuganda naye ng'ate bonna be bamu. Ontegeera? Nga ffe kye tugamba nti Lwabugiri singa akuze enkya n'asoma n'omwana wa Kungu omwana w'omukulu yani Rahma ajaganyina kakwano ka bakayita Lwabugiri kavandimwe. 30 years 40 years from today generation ejja kutegeera nti there is an ethnic indigenous group in Uganda called abavandimwe. Ne tukola ekintu ekyo baakirwanisa abatali visionary abatalengera wa kati kikomyewo. Muganga yannyonnyodde n'abagamba amwe Munyarwanda but I'm not Rwandese. Ekiri ku social media, how can you be a Munyarwanda Rwandese? Tebakitegeera ate tobanenya. Kankuwa example Nubia nili omulaba. Nubia nili mu Sudani. Nubbi ulira abanubbi bemulaba mu Uganda ba migrating okuva Sudani ba migrating from near Nubian mountains. Nebo bali bagezi ne bayita abanubbi nenga ba Sudani. Okitegeera abakonjo balaba abo abakonjo akasese 60% ku bakonjo bali Kongo abasinga bali babayita banandi. True. Bannansi ba Kongo
abakonjo bayitibwa banandi banansi ba Uganda bone bakiwa baki abakonjo that was the idea. Nalabye muganda wange muganga nga alwana n'ekigambo nze nga nkitegeera buki Rwandese and Munyarwanda. It's very confusing. Okitegeera Abaneze ndi Munyarwanda. I'm not a Rwandese. You cannot convince an ordinary Uganda. Goyinzo gamba nti ndi munna Kenya ne ndi munna Uganda. Doesn't make sense. Ndi munna Tanzania ne ndi munna Uganda. Doesn't make sense. Okuteeka Abanyarwanda mu constitution, it was a brilliant idea. Naye erinnya eryakola ki? Eryakozesebwa. Gwe. Nkusesa ki? Ate abaana abato bonna Abanyarwanda abato special treatment. It is a sickening lie. Very. We are only deemed loud because of the measure of the discrimination directed at us. Again, it can only be solved by the amendment of the Constitution. Thanks for the Shobamita Alpha, Ali Nairobi. Soko jeko ko SC. Alpha, Nairobi. Kakati muwulire. Abaana abato abali below the age of 30. Tebamanyi nti ensi gye bayita Congo bali bagiseeko Zaire. Tebakimanyi. Tebamanyi Tanzania bali bagiseeko Tanganyika. Namibia koze bali bagiyita ki? Rhode Island. Bali bakiyita. Abaana abato mwenna Namibia, Zimbabwe bonna bali bashali. Zakyusa amanya. Abaana abato bonna mu abalina zino si muli ku Airtel. Airtel yali ebaddeko ki? Celtel. Ontegeera? Yeah. Kino nkikugamba kungu. Kubanga nze ndi deeply involved mu nsonga z'Abanyarwanda. Namibia bagitanga South West Africa. Eryo kadde nnyo. Then katoyina Zambia ne Zimbabwe. Embagitanga Rhodesia. Rhodesia. Zimbabwe. Ne Zambia. Burkina Faso yali ki? Southern Rhodesia and Northern Rhodesia. Burkina Faso yali Wagadugu yali ki? Ekyo kibuga kyabwe kikulu. Bonna bayina amanya. Olira. Wano mu Uganda. Side yonna bana Uganda abali ku border Burkina Faso Republic of Upper Volta. Ontegedde? As long as there is a country called Rwanda and there's an indigenous community called Banyarwanda, forever and ever kigenda confusing anga abantu. You cannot say you are Munyarwanda and you are Ugandan and there's a country called Rwanda. You cannot say you are Ugandan and you are said ndi munna Kenya. Tekisoboka. Kati Baganda bafu abali Tanzania baba bazita bahangaza. Ne musimateka ligwange lidiyo. Tewali wano mu Great Lakes region Banyarwanda we batali. Kongo bayitibwa Banyamulenge. Wano ebitundu ebimu birimu abatuuse eyo. Council for abavandimwe ekibiina kyenkuulira oba kyenheadinga. Tutunula myaka 2 maaso. Challenge zenfunye mutabani wange Mulenge ne Rwabugiri bakezifuna. Ate ku kyamuganga kikijjeeyo nnyo. Ate bwe kisanga bana bataasoma low class, low key, low IQ. Boti babitegerera ddala. Balabe ku social media bayomba bakola ki? Social media kasasiro wa nakulabe mu kibwa zone buli kimu kigwako. Tebafuna budde kusoma bino. They don't read. They can't read. Bamanyase ne Man U. Bo musabala line up yase na ajimina. Nesingo mugambye the 65 indigenous communities mu Uganda tumenyerako 5 tazimanyi. Nzate mutawana begungu wako today mbasagala kukkiriza gukole ekiguddemu. Owulira? Ne tulete ekigambo ky'abavandimu. Ne bakikuba. Ekigambo abavandimu kitandika kitya? Twali mu office. One of us nagamba nemba buli ki confusinga. Tutandike Librand. Ne mugango yabirimu. Kuzza obujja. Okweza obujja. Nemba buza mu meeting ekigambo kikyoyita Omunyarwanda. Oba ali Mubende, oba ali Masaka n'akyuka. Nababuuza nti singa osanze omusajja omusiraamu ku street nga tayambadde ntalabusi n'omuyita nti musiraamu akyuka nti akyuka. Singa osanze akakyala komanyi nti kalokole n'omuyita nti mulokole akyuka nti akyuka. Mumbulirayo ekigambo kyoyita Omunyarwanda n'akyuka. Naga nti omuvandimu kitegeeza brethren owooluganda. Ebiseera ebyo Facebook yali y'amaanyi n'enkiteeka ku Facebook. Within 6 hours ng'Abanyarwanda 300 mweri ginzeemu nti karame. Wow.
kwe kujja na idea ekigambo ky'abavandimu nga bayitabye ate tebakulimbagana amawanga gonna golaba ne mu Uganda. Someone sat n'asalawo tuyitibwe bwe tuti. I will give you an example. Ekibuga Kampala, omanyi bakibita Kampala, yonyola kyaliko ensolo ze bayita empala kwe kukyuma Kampala, akasozi k'empala. Mbalala eyo gye mulaba ey'Abanyankole teyitibwangako Mbalala. Abazungu bagenda Embalala eyo ne basanga nga waliyo omuddo mungi, ne babuuza guno omuddo baguyita batya, nti Mburara, kwe kituuma Mbalala olw'omuddo gwayo. Kati ne tujja n'ayidi eyo ne bagikuba abamu abamu ne tubagamba omanyi kati concentrating kulwanira eddembe ly'Abanyarwanda. Era nebaza Mukama nti ne bwe tuli batuvudde ku nsi kuno, you cannot tosobola turighting away. We twogerera teri Munyarwanda amibwa passport oba national ID ye olw'erinnya lyo ly'endabika ye olwa President Museveni yayise ekiragiro ng'amaze kinoonyerezaako. Kati na bino birabe bya dual citizenship byonna kati bakigatto be bali ku ground banoonyereza era yagenda okukola a final decision yo weri yekka kubanga abantu kira anatasa shatsi adoneya ekyedu muganga alyogo si social media President Museveni yo weri Museveni mwagenze eggwafu kola ki tulira kyatute eggwafu kimanyi narrative eno nti muganga munansi wa Rwanda abantu badde bagibayinze ntu ne mugamba nga muganga omanyi eseta wali road block tugende seta nezitokota ku malalo gaba muzeeyi twasoose mu maka gaabwe ye bayire tuwambuza muganga nze namanya mwaka ki 1999. Wow, kyenda mwenda. Yes, ngasoma ne muto wange tubadde bwe tutyo kuva 1999 paka kakati ne tugwenda bannamawulire ne balabe wa muganga gye bamuzaala mu muganga oyo walumu kadde yamuyise bumyu mbu yalundanga nnyo bumyu. Muganga n'atutwala ku malalo. Of course nze mbadde manyiwo kubanga ne mukadde wa muganga eyafembayo maama twamuziikawo December. Ekyadde kisinga obukulu kulaga ensibuko n'obutaka bwani bwa Lawrence Muganga. Kakati ulira kati narrative ne bagikyusa mbu ne bw'oba wazaalibwa mu Uganda tikikufuula muki muna Uganda. Yes. So nalabye n'abantu abakulu ku kyalo nga boogerako eri abamu kati ono mwana akulidde wano tubadde tumumanyi wano yaliko ne kwero si omukulembeze muganga era so kyabadde ekigendera kyakubika narrative eyo nti munansi wa Rwanda kujjawo narrative eyo because abadde baga nti lwaki mwami muganga teyalwanidde mu nkukutu n'ano oba n'anoonya president ye nannyonnyola bibye as opposed okwagala okusirisa social media. Muganga bwe tuba tunoonya president situjja ku radio wano sore ani because tebategedde kya social media ekyeggwafu kati nkusesa ki bwe mba mpandikidde president w'eggwanga sijja ku radio wano tinamuwandiikidde waliwo proper channels if I'm right moita kusinga president okumuwandikira. Yes. Tubadde ba mukisa nti bwe tumuwandikira atuddamu kubanga ensonga ze tubaddeko kulwanira ddembe ly'abantu abanyigirizibwa okitege nze akutudde mu maaso nze nkulembera ekibiina kye bayita Council for Abavandimu ku bintu bye neebaza Mukama. Right Honorable Anita Amongo ayina ebizibu bye kyemanyi ate bijja kuggwa. Anita Amongo namusinkana emirundi ebiri ensonga eno n'agitega n'agamba omanyi mujje musinkane akakiiko ka Internal Affairs and Defence era ensonga z'Abanyarwanda ne zitebolingibwa ku fulo ya Parliament ya Uganda ne bwe girwa myaka 10 tuli ku Hansard ne tumitinga Saabalwanyi emirundi gye simanyi n'atuuka n'ogamba nti nga nnyina bannammwe wano n'ensonga eno nga mbadde sigimanyi nga bwe muginnyonnyodde. Saabalwanyi yennyini Saabayeekera n'adiginga in n'ategeera nti Gashumba byayogera biriki bituufu n'issuing executive order. Seba bajega abo baali batugamba ba migration abo leeta n'obukakafu ng'abantu baffe otwala ne jjajja wayi n'emyaka 98 alimu atategeera kungwe ekintu ekya breaking my back ye muwale yajja mu office nangamba yakasaba passport emirundi 3 nga bagimumma nti ogufembyeyo abadde yakafastinga for 40 days okusiiba nengamba this cannot be. So fetwa atuuse ensonga ewa General Museveni azitegeera
ate kyatuyamba ku Monday na briefinga cabinet kitegeeza ffe twazituusa ku floor ya parliament ne tuzituusa ewa General Museveni n'azitwala mu cabinet. Era singa otunulira mu kaluka n'akawedde tubadde tugamba nti ffe ensonga yaffe yazisolovinga situina kye tubanja era nze mbadde mwabadde gomba mugende nze Museveni sina kye mubanja sitandikangako kulwanirira ddembe ly'Abanyarwanda nga nsuubira ekifo ndi comfortable wendi business bwazimpa sizigana nembeerawo nga ngamba nti njala bwa minisita biki ebyo no nze sina kye manja Museveni kye nali mubanja akitusasula okulaba nti Omunyarwanda ayagala national ID ekola ki emuwebwa. So mwamuganga kikyayagala at the moment kyennyini what does he want? Bwekanya ayagala fairness kyafiiririra kubanga bagala alina omulimu alina kyo kati kankweke. Let me give you an example. Olumu nga tugenda Masaka n'abasirikale owulira era omusirikale oyo namuzaayo owulira mu mmotoka bwe twagenderamu ng'aleka emmundu ye mu bbuutu owulira mulamu wange akeera okunsaba ku mmotoka ng'agenda Masaka agula ebintu agenda okugula bbuutu nga mulimu emmundu nangamba Frank ene emmundu yani eri mu mmotoka muno ne mugamba nkwegayiridde vuga okole ki vuga okomewo ng'omusirikale wange yalese mundu mu bbuutu n'agenda okwebaka kati singa mulamu wange ono Lord Buloke muyimiriza ne batamu opportunity ku explaining nga bali government oba omwana ono omuwala abadde akukusaaki so muganga asaba fairness nga gye mwawookero oba okero yasalako abaana bali bameka n'abatta yakkirizibwa okwewuliriza okumuwuliriza lwaki ono tebamuwuliriza yamugamba sebo gamba yes or no alinga ayogera ne baby Thomas Tayebwa nkusesaaki abadde mukwano gwange nkulayirire ne bwe ndi musanga mugulu nja difuluma era akyali mukwano amwagala nyinda kutunule nekungu mwagala nnyo ababaagala mwagalize nnyo ababaagaliza muwalane nnyo ababawalana mukolimire nnyo ababakolimira gwe kunkulaba wano ne bamala bagamba nti weni BS omulimu guweddewo na wano tolaba nti oli muwanvu oyinza okwenkana simu kaadi lwaki njagala omuntu atanjagala tell me give me flowers I give you flowers love me I love you zate njala kye bayita genuine beef oba oli minister oba oli yani I don't care genuine beef you enjoy it the beef singa bali bagitunda naligenze mu supermarket nenjigula Tayebwa mbadde ngenda newe Tayebwa ulira ku Thanksgiving ye Emitoma nkeera ku macha motoka yange egaana okwaka boza driver tukoze tuti eganyi nkubira muganga nti muganga nyambisa ku motoka muganga ti alina mugwanga yali Canada ng'akubira driver we ngajja ngamba driver tugenda Mitoma awulira tumaze okuyita uganga tunyumiza olugendo Mitoma wano ku program mwenu tumaze okuyita ku road toll yawa ya wano ku express highway otule ne tuntwala ngenda okuzuuka tuli mubende mubuuza tuli mubende ne mugende twatuuse tutya twabadde tulina kuyita Masaka ne tutemera omo ne tugwa eggomba biki paka twatuka kati nga wabulayo mayiro abiri okutuuka ku mikolo gya Tayebwa Land Cruiser yaffe eyabika omupiira tulina spare tire owulira nalina omusirikale ne ngamba omusirikale omanyi sigala unene emmotoka ne driver agenda afune bwayiyo omupiira nenyumiriza taxi yajja omanyi ngetise waraji nga hafu y'emiti ena giri mu waraji ebidomola nno nembagamba sina option nyina okutuuka ku mukolo gwa Tayebwa ne bantuuza maaso omuntu amaze emyaka nga 3 sinya taxi otula maaso omwenga gukyuma kamala nguli eri waraji yennyini ono waraji natuuka ku mukolo gwa Tayebwa mu taxi nga mpunja ne waraji olw'omukwano gwe munyinako you get it bw'atawa muganda wange the opportunity to be heard era muganga bw'atafuuka minister omuntu alyogu Tayebwa nga lwaki otundi abambe bakakiiko abalala otulidde omuntu omu yekka akakiiko konna nayogedde nabo bonna bagamba beewuunya lipooti Tayebwa gyagamba agirage amateeka tegabakkiriza galiwa ani yagisaba
Yoweri Museveni bw'aba ayagala okumanya who is Gashumba, CMI, ISO, NSFC. Omanyi SFC ina wing eyabambega. You get it? Ebyo tibyali badde bukulu singa muganga yaweebwa the opportunity okwennyonnyolako. Ekyokubiri, it's Taiba who guided Echedu. Ekyo sikimanyiiko. Nze nkimanyiiko. Taiba atwala mu kooti. Ekyo sikimanyiiko. Ntwala mu kooti. Ekyo sikimanyiiko Mwami Gashumba. Uganda tubadde tunaba kutuukaawo nti omumibwa omulimu olw'endabikayo oba erinnya lyo. Yes. Okay. Wanji munaye. Ela. Wanji munaye. Gani sebo. Ono baba. Baba. Franka Kasumba jasoko kwebaza okunyonyola ebigambo byonna ate obale nnyo butakola kusosoze n'owafiirira abavandume nfuna passport okusosoze no buva mu ggwanga muno. Nze baba nga bulijjo naye Mwami Franka Kasumba kitulina esooka okumanya n'ekibeera ku minisita ono yasuuliddwa. Saagala nnyo abantu bakikulembeze ng'ensonga enkulu ne minisita oyo okiteekamu mbuno eggwanga. Ekyokukola byonna kakati lwaki ensonga y'eggwanga ejjamu Tayebwa yagambye ku nsonga ezasuzza muganga nti munnansi wa Rwanda. Kati kyekisingawo oba mpakanya mu proving mbadde nkubuulira lwaki ekintu kyerinnya kino kikulu nnyo. Bannayuganda ab'eggwanga ly'abagiso bawulira eggwanga eri Kenya gyeri babayita bakusu. Ompulidde abakalomojong bali side ya Uganda aberi babayita bapokoti. Abajapu e Uganda gye bali abe Kenya babayita baluwo. Owulidde abagiso mbogeddeko abapokoti mbogeddeko. So kino nkibagamba bino ebibiina ebibaddewo bifo ebibadde birwani eddembe ebibadde anyway purporting badde tebaagala kujjanjaba kansa naye nga anaasolving ensonga eno ne bw'onookyusa constitution emirundi 10 toli convincinga munnayuganda ti oli munnakenya ate oli munnayuganda oli munnatanzania oli munnayuganda. Nze akugamba bajjajja bange bombi ku saidi ya maama wange ne taata wange bapoyeddemu wano Villa Maria. Okay. Taata wange yazaliwa 1938 twamuzika Villa Maria wano. There is no place I call a home. My journey started from Villa Maria. Okay. I'm 100% Ugandan. Neka soga nti oli munyarwanda. Tuli muki? Neze nkugambye akaseera be kalituuka nensinkana omutonzi nja mugamba ogwange nagukola sebutukoyaza nagezaako pozo oli okwadde information tibonaba anyway sagala kikulu nnyo kisemba kino na kino mawulire mu communities gye tubeera tewaliyo kwesosola kuno. We live like families. Abaganda tubawasizza namwe muntu wasizza mwankole same thing mu Busoga same thing okusosola kuno akakundi kabadde Minister Internal Affairs ekirala ekikubya mugambo kimanyi bwerufu. Muganga akuba lwa bintu ebyo lw'eggwanga lye n'obwerufu bamanyi nti kasaafu ka minisita anti president yatugambye nti kino kisanja terikola ki kwebaka bye bimukubya webale kungu kundeeta katulinde ebivuddeyo Entebbe. Someone he is insisting agambye all the 8 ministers approved by Parliament are heading to Entebbe this morning for the swearing in. Only Dr. Muganga did not receive the invitation. Situli wano abaganda bagamba bwakuno tebujja kuziba bujja kuzibwa. Okitegeera ndo. Eno matter ya it's a national matter now. I know gisolving alyo Mama 7 president. Nsabalwanyi. Ate yalonda ani Muganga. Ate nze mbirivinga Jeno Museveni akola akiriza mu bwenkanya. Kuba yamulonda Muganga. Muganga takerangako kubusaba fenda twali shocked ti Muganga state minister wachi wa Internal Affairs. Era maliza bwenti fe Yoweri Museveni situna kye mutumubanja mpulira abantu abagamba tubanja kino no fe twali tubanja kimu the right to be treated like any other Ugandan. Ng'omunyarwanda bagenda okusaba national ID emuwebwa nga bagenda okusaba passport ekola kimuwebwa fe kasotu wa national ID twepakasiza